ku tiimu eyo sina kyakola Detention wa majo nejeri oneria omwe ya UPDF ati gwe ogambeze kugambe byo mwali ngali na majevu balaba bambadde byambalo bya UPDF naye nga bali nabe bakolera so twagala kubasaba abakulu abali mu government kine wakubadde abamu muulira amanyi mulina mangi sente muzifunye temulyala jazikola mu muguze ensozi mukoye kati mugula bizinga ebulaya muguze y'amayumba abana bamu batambulira mu basomera mu international schools wana abanaku tebakyalina bibanja mu bitutte mujuza za kedi mu kibuga emotoka mugazi mpe enkoni naye mulino kimanya nanga mulino obugago bwonna n'amaanyi gonna nti n'abalala banansi sebe ekyo sikyogedde bubi naye kinuma nnyo nze nga Beruwero mukulu Museveni ne banno gye mwajjanga mugamba nti Obote yali azanyira ku ddembe ly'obuntu nti Obote yali mutemu kinuma nnyo okuba nti amagye agalimu abantu abasomyeko mukyakola ebintu ebitaalisaanyidde kulabika mu nsi yaffe nga Uganda eyayitibwanga Pearl of Africa so mukulu Museveni tukusaba ne banno kubeera jeno si ffe twabafuula bajjeno ekyo nkyogera bulijjo era ne mukulu tumwine nakimugamba nti oba oli jeno nange esobola ofuuka jeno naye tekitegeeza nti oba mwefuula bajjeno ate mujje mu nyeba nansi nga bw'ositama ne kaziwo n'abaana bo ku mmeeza ne mwaga emirembe n'abalala baagala kubeera n'abantu baabwe tumanyi basebo mwalwana nga bwe muli ekitale nnyo nga bwe mutegeera sebo kino kigamba nti bannansi banogumirira obuga bw'eggwanga abantu mubututte bwonna mirimu emisava gyonna gyammwe buli kitongole kyonna omulimu omusava sebo oba tova ku kyalo kya mukulu oli oba nga tobalinaako nganda tokyagufuna wano ettaka lyonna mulitutte ebitongole byali ebya gavumenti byonna mubitutte nabagamba nti n'amalwaliro ge musanzeewo aga gavumenti mwagatunda abamu bali mu kwebaka naye nakugamba nti ne mulago bamutunda twasigazamu 5% n'ebirala byonna wakati nga mufunye ebyo mujjukire nti ne bannansi nabo balina rights zaabwe sebe ekyo sikyogedde bubi naye kinnuma nnyo okulaba nti abaana naddala baali bawagira Kyagulanyi bali mu kuttibwa olwaleero waliwo byesomye nga Beruwero abe Nakaseke mu gavumenti eno bya mirundi ebiri bw'obeera omusiraamu gulinga okufuusa omusango mu gavumenti eno ate bw'obeera omuganda nagwo gulinga okufuusa omusango so njagala kusabira nnyo abasiraamu n'abali embeera gye mutamu ffe tulaba eno nze ate singa buno obuvubuka bwammwe buno bubeera ku social media obusiiba okwo nga bufuukuula n'okabuuza nti owaayo okolawa Museveni atuusizza obwa naye kakasiiba okwo ku social media kuwalampa abantu kubakubako mitwe matugambizi kubateekako mikira gya nkima ze mbagamba ekintu ekiri constructive mukulu Museveni ejja kubeera bulungi ne famire ejja kubeera bulungi ne banno bwe mugamba bwe mwenunula nga bwe mwajja mu nsiko z'ebweru ne mujja mwenu mujja kubeera bulungi nga bannansi mubayisiza obulungi njagala kusaba bakabannanga aba parliament waliwo emisolo egijja emipya ntula kakiiko ka finance olunaku lw'okosajjo naweereddwa omukisa parliament okugenda okulambula business industrial parks ze tulina wano era waliwo kyenna notisinze nengamba lino eggwanga abantu bali mu tulo obuvubuka buno busiiba okwo ku social media bukuteekako olukoso n'obulala bubeera eri naye nga bw'obubuuza mumanye ekifa mu ggwanga lyammwe nga buli muntu bwebase kakati njagala kuwa ekyokulabirako ekyanneewuunyisizza kino palamenti ejja kunsonyiwa nga nze kubasindisa abasajja bano bakwata ettaka lya Uganda ne baliwo abachina owulira sebo mu ba investor be baawe ettaka tebalina sente kati ba investor baabwe abachina kye bakola muzino zolaba business industrial parks ba investor baabwe baleeta kye bakola ettaka lye baabawa buli omu kye bagenda atundako buli kapoloti bakatunda bilioni emu agenda bagenze basalaasala abachina China ino bintu ali je mfugambye nti mu Uganda abantu bebase waliwo nalabye Bobi Wine fact yakiwandiiseko waliwo population y'abantu 2% bokka be bamanye ekigenda mu maaso kati population y'abantu 95 tebamanyi kigenda mu maaso population y'abantu 3% egamba yali badde etegeera ekigenda mu maaso olw'embeera eriwo nayo tesobola kubaako kyeyogera waliwo ekintu kino ekiri ku social media ennaku zino kyendabanga kiyinza okuba kituufu naye wenjogera enyangu ayinza ogiyita diversion wakati w'ebintu bino tulaba omukulu tamala emirundi sinya simanyi bamuyita presidential advisor ne mutabani we tamala emirundi junior naye tamala emirundi sinya ekiwaliyo kirabyeko mbufe tukudde ne Kampala tukusabire tugenze Nakaseke kusabira utamaguzi kalubwe abantu be Nakaseke tusobora kubematiriza nafukamira
simanyagira kikupawa we alese jambia mu studio we agenze bakumye looto simanya akoze ki njagala obikukamba so bona abasajja omanyi yetamala emirungi nga bwe yiraga nti yasoma propaganda and diversion. Museveni amukozesa nnyo omusajja oyo kituufu omwana bamukubye tetugendaga naye omusajja yafunidde ku luwenda olw'okuwugula bannayuganda bonna atujje ku mulamu nsooka muwulirize mu history wa Africa eddiini gye bayita African Traditional Religion gegamu ku maddiini agasinga ebidiini kyova olaba oli newabeera ne kayiriziki tosobola kumala gakalaba kyova olaba oli newaba nti alina essaboli lyasingira ddala okweka kabeera ngaoba alikwekera ddala nga bitundu byakyama katutegeera kati bannange ongamba otya nti tamala emirundi singa yabaddemu ssabo ebyagamba simanyi alina abantu be abatambala simanyi ngatto simanyi oteekayo 13 simanyi biki n'atwalayo kamera sajja batuvuga sipiidi kati ono ye ali ku kintu kimu nze mukulaba okwangu omusajja ono ayinza okuba nga abadde aluzinze following kati nga ali mukufuba batunuulira bufo bwa byanfuna mu palamenti era neefuuka sipiika ebajeti eno neefuuka abasajja bali bakira ne bakwata ne batafaayo ku nnaku yamu tunula mutabani wa mirimu kitufuba mukuba naye raba eddwaliro maali naye Uganda tunuulira abaana wansi eyo buli alojjukira wali abawandiba oli abakulu abatasobola kwafoodinga yadde ne panada naye raba ono waliwo abazadde abakabira ku ziti